Hello. Ali bakulemere dabo. Oyamaze kulonda naye mukamage abantu bantu katali naye nzo obutasobola kubanga wali akatirako okugata akaluka kituufu wali ogata akalulu muzikirize akadeko okulonda kale kakaweteyo tugende wasemani w'akakiiko k'ebyokulonda akapaamu wewe utukwenza bwana Ali babereko obera tuli kukulonda babereko kati tubasaba kumirako mumanye ebivudde mu kulonda olwaleero kyamanu akakiiko k'ebyokulonda akapaalu agenda kulangirira bannange. Pale feme kulera omuntu wa bulijjo bwetyo butambudde naye bye tukubulira si byankomeredde oyo tugenda okuleka ntukubulira si byankomeredde but opinion z'abantu abantu nge bagenda okulonda of course tetutuse ku bantu bonna tugenda kubulira omwendo gw'abantu betusobodde okwantufuna abalondedde online ku TikTok n'abalondedde ku YouTube obamwe tebubaliddwa twayagadde abantu bawulire buli omu wana abasinga obungi bataddeko radio nga bawuliriza kakati bali mukungatiragatiramu wano bwetugezaako okulaba tugenda kufuna figures zonna ezaawamu tulabe n'ebitundu oli kwanabeera awangulidde n'aba awangudde waliwo bakandidate jjukira nti kawempe eyo bali 9 bali 10 kandabe yes bali 10 mu Kibisadaati FDC Lwimbazi Elias Nalukoga NUP Nalukola NUP Luwemba Luswa Independent Mulirwa Hanifa Kaladi Independent Nsereko Moses Independent Musitwa PPP Kasacha Henry DP Nambi Farida Choncho oyo wa NRM Mutazindo Mahamud Independent atenga Engema Maitumu Edward Stanley na Independent kakati twagala kulangirira tuve wano betugenda okulangirira byaffe tewali ebyafunye uziro awo betugenda okuba nti tukuwa by'ebyowulidde tetulina birala tetulina gye tubijje abantu abo nga bw'obawulidde tubasanze ku byabwe eyo ne tubabuulira ne tubabuuza kwe kutuddamu ebyo bye mugenda okuleka nti mulira abamu already alizati muzirina muzirinze naye already muzirina muzimanyi era mwakalangiridde ddeeyo naye kemba kuwatako sebo yanguwa otuwana ebintu ebyo ate tugire obudde buno bugenze nenga bwetyo wetambudde jagala balekera alizati wano basibule abekawempe tubagaliza akalungi onako olwenkya insha Allah tubagaliza akalungi onako olwenkya nga maze okubasibula tubasabya timukola fujjo kabereka amazima na mwenkanya abateekateeka okubba akalulu bambi temukabba kalulu kabereka amazima na mwenkanya kakati mu bantu omugati gonna tugufunye kubanga madde njagala obululu buno natubugatte this is 5 this is nkaga mu 2 nkaga mu 7 nkaga mu 7 nkaga mu 8 yeah kakati mu bitundu bisatu gye tubadde kawempe ku 5 kawempe kirokole ne mpererwe abantu nkaga mu 8 bitusobodde okutuukako abalonzo obufute tubabaze ekitundu ekyekawempe ku 5 nalukola afunye 100% obululu 23 bonna bubadde bubwe ekitundu ekyempererwe nalukola afunye obululu 23 era wana empererwe oweni ale munambi Farida nafuna 5 empererwe
bwe tugenze mu kitundu ekye Wambogo Nalukola nafuna obululu 9 owe NRM Nambi Farida nafuna 0 owe FDC Sadati Mukibi nafuna 2 Nsereko Moses Independent kamu Mutazindo Wegali nafuna 5 bwe bululu obwo 68 omugatte kakati ku bululu obwo 68 Elias Luyimbazi Nalukola ow'ekibiina kya NUP afunyeko 5 mu 5 afunye 5 mu 5 Elias Luyimbazi Nalukola owa NRM ye mukyala Nambi Farida nafuna obululu 5 Independent Mutazindo Mahamudu naye afunye 5 basibaganye mu kyokubiri Sadati Mukibi ow'ekibiina kya FDC afunye 2 Nsereko nafuna kamu Nsereko Moses kakati bwe tugattagatta ebivudde sibyebyo abasigadde tebafunyeyo yadde abalala botawulidde tetukonyeeko tebafunye yadde bwe tugattagatta mu butongole okunoonyereza okwaffe okubadde ku ground kwennyini ogenda okulaba nga candidate w'ekibiina kya NUP Elias Luyimbazi Nalukola ali ku bitundu nga 88 ku buli 100 owe osekaji Elias Luyimbazi Nalukola bitundu 88 ku buli 100 owe NRM bogattagatta percentage wano nowa FDC ne Mutazindwa bali ku bitundu biringa bina buli 4% buli omu Sadati Mukibi ali ku 0.5 Nsereko ali ku 0.0 emirundi mingi tugenda kukomano betukubulidde sibya nkomeredde abeka wempe tubagaliza akalulu akalungi onako olw'enkya insha Allah eyo oyeba